Obuli alaga nyumba ye muleka alaga nyumba ye nawe laga. Osula wa nyoko li mu lujja. Mudira mwofuya mwe wetoloola. Bakubagera ku mmere ya nyoko. Wega tawagatia mu kabina. Totolos. Oyagala amasanyalaze n'ojja kunsika nga kisa ky'amazzi. Namulabye mmenga agenda oluto lumulinga entaana mbu yeegayirira yeetondera Obuganda. Bwe yali akutamya amattaka amangi ennyaga mulinga olwatika lw'ettaka. Yali yeraba nti wa kitalo. Kati ali mu kusomba nnyina bonna alwese bannandwadde mbu bagenda kwetonda. Byonna ebikune emme n'ebikere. Mukyetonda mmwe. N'emagombe mulyetonderayo. Omukisa gaba gwakuyitako. Okisa ky'amazzi ne paasi gy'alina gina lwakubanze ndi advisor. Naye yarwana nnyo muzeyi nga wafulufiga nga bonna nno kye baayogeranga. Ne babikasuka eyo tebina na office. Office jabiddemu abantu ssente yije baba yasammananka gye baba abama nakyobe gye baba ey'abaana kuyimba. Baba yimbisa ne babajjako ssente ne babazina ne bababekako. Kasolo kinno kasolo kyaka mulinga embalabe enalinga entuumo yabbi enalinga yarwala entumbi. Obakyamira nsangi mwana wange. N'ovumanga namero n'omuwebula n'omuswazaswaza n'omulangira. Wavuma omukazi Ellen Seku. Komisona mulamba n'omuvuma kuva ku makyo kuziba budde n'omuvumira mwezi mulamba. N'omugamba n'omulangira mbu yeegattana n'abasirikale be mbu Sima yazaala omwana musirikale Sima. Seku yali akuvumyeko. Seku yali akumanyiddeko yali avumyeko muntu. Mwe temwina gwe mutatya. Temwina gwe mulekeramu. Ne Seku atayomba watuuka okumuvuma. Tolina ky'otamulangira. Naye nga n'okyomulangira omulangira mulimu gwe. Patriotic gwakola. Nguwa munuba mu mulimu gwokola mulimu kibako bwa advisor bwaki. Kuleko kulebeza ensige ziringa amasawo g'amabizzi. Ezaggwamudde ennuni. Okyasobola okuyima gwe okujjako okuyimira ku bbi. Bigenda okwekaba bbi okupama ne biyima ne birowooza nti bisobola okuyima. Ffe twabako wammwe. Mudamejinza abantu bataddeko obulumi. Muvuma abantu intentionally ne bakukyaza n'ovuma. Ne gwesinisa agabuna agaddugavu agayitako edda. Onna gulinga kawula, gulinga omulambo gw'embwa. Kyobola Katikkiro yaganye okumiitinga tasobola kumiitinga kikolimo. Owafuuka kikolimo mu Buganda ne wooneetonda otya. Ekibi kiba kibi sitantalokoka. Oli mupameko gwe olinga bisesemye. Weesonyiwe Namyalo. Namyalo office gyali magikolerera. Kyali kyonna kikolere Namyalo temwina kye mumubanja kujjako butasiima. Nze tululida nnuma. Ne tulida n'ennyumba gy'asoma Namyalo yagimugulira mpaayo omuntu omu gwe twali tukolera asobola okugulira amaka. Ennyumba full house mu kyapa n'agimukwasa. Era tululida nze simu nenya tulida teyavuma ku Namyalo. Ate namukubira essimu ne mugamba batolina ssente ngamba nkuweereza nga ssente z'okkozesa. Naye toddamu Namyalo ekigambo n'eki tulida nampuliriza. Guno omuzimu kuba omwana guliko mizimu emibi ogwana ekyokola ekyo omutaama. Akalundi akakana kende kebaga mu fame tali yako kaachaza omwana nikamuwatula ebigambo mwabba sente meka pozi mwabba meka gobala bofana family eyo baganda bakola mu parliament gwokolawe lumpu mwajona lusanze ko amu ngarukaaba novuma buli omu gwe waitaki wetaga kufanga tolwadde gwe kyokola gwe kyonzira ojja kufa kirizo bagano ojja kufa. Twagalo njagala okwebaza DPC gwe bayita mubangizi. DPC wekatwe. Gwe ogagenze mu ddwaliro gwe nja kukuba ggwe. Wanyode juice n'omalamu. Engato zonna zinagulire zakutuuse. Tomalako mirembe gwe mwana gwe. Olumwana mugamba agende mu ddwaliro n'agaana okugenda mu ddwaliro. Navuda ne mugamba agenda mu ddwaliro yaganya okugenda mu ddwaliro. Mukadde mukalunga temuna kye mukola Namyalo nga akola nakati ali mbachemani ba RCT wona bawanguza bonna ba NRM n'omukazi nekesa babula undo ne dafu chemani dife Abdala dife sironko bonna bawangude ba NRM mubere ne muli embizi mbajjagalira ku bantu muve ku bantu mmwe mbulala ze nyumba ya Gorodi mbu yachi nawe girage kitawa ina office msteta usala gachi mumayuni eri ebikala gye bikabira
DPC Mubangizi musajja gwoli wakabi man banange muvubuka gwe tewakoma kulungi woli wakabi oyina intelligence mwakutta abatta coach abatta captain mwabakutte gavubuka gato mutwali tunonya sente mboli yamukuba omugere ku mutwe musimanyi balina engateze ebyuma gavubuka mugatte nze nfuna obusungu ku musirikale yakwata Okero naguno guliko nanyiga osobola okulaba nga billion yagenda omukuoza omusango gw'Okero singa omusirikale yasuula Okero ku pick up ya police naguno guliko siri kusonyiwa police mukolere ku bantu aba abantu kimalire ku sini owoza biki muwoza ki ne muleta amaje mwese tenti bajaji mbalese mwese biki abantu bayide mmere mbawade soda era nga tuspendinga sente mwese abasirikale b'ennyanja abakumazi abajati mbumukuma Okero omukuma kocha sabana Okero wayino awo wenyini wekino okugwera kiringa bana abana bakutaka nakana keri antonde okwata mu kimbo twala ku police kaweru mwa mugato guliko bata nenswera okwata ki mbumu musanyi wa mwana wange kate abantu ambalina kufaine gwango terera police ekola omulimu gwayo nze ngenda nnyo kansolinga abaana abo nga babayodde nosanga omuvubuka nagaba akankwata emirundi 8 bakankwata emirundi 15 nakagala eruzira emirundi 2 addakola ki mu public oyo addakola ki omuntu bagenda eruzira emirundi 3 mumutte omuza mu public akole muki abantu police ekola omulimu gwayo police wetwala omuntu ku kooti yaba ejerede taina ki nowa ofotya police ate taina chakola bajaji muino okutuyamba muyambe gwanga bajaji mwe muino obuyinza obusembedde bwa president Museveni koti ze gwanga zezisembayo kuba n'obuyinza bwenkomeredde aba abantu mubatte lile gwanga otende abantu abalina kufa bachafe nga bafa nabona agambye ogutima ogubi nawe bali kutira omwana olitegeera kati omuntu nga ata Susan Magara afadde emyaka 7 bakyalya ne batukotebako omwana abendi engalo nesene ne baziba wate ne bamutta bwalibeera mwana wo gwagamba nti nina omutima muyinsa Mukama kyete mu famire yo ate mulekera onogula essimu ez'ebbeeyi balina n'amagazi mbwe essimu ogiteeka mu silver plate togitulakinga aga amagazi ge mukozesa lwaki mugakozesa funa mirimu ne mulekera okutta abaana b'abendi koki gwe basabadde n'omukazi n'omwana omwe omuto gwongamba nti nina omutima mubi nga bamutta lwa ssimu ye musango okuba n'essimu yo kati omuntu watagula essimu kubanga Okero yatta abaana b'abendi mbwe anoonya bugagga ayayina ina nakati akyali oyasaamirira gwagamba bulina omutima mubi bali bamusavinga koki Okero okumusa kubanga lya polisi bali bateekako kalambo osavinga kyokwona sereza mu omusolo ne batwa basobola tuga nti billion 2 zagenda omukuoza obotereka waaki oyo abantu ambalina okufensa okutereera mutte ku babbi omuntu agenza eruzira mirundi 10 omusubira kubeera ki aganyo yiga mutte aganyo kutegeera abantu batira ddala abantu babata bakutiranga ku muntu wo wano batta omwana ono gundi ono mwana owa basketball no gundi ani bakuba muvuka ku stonye bamutta bakubye muvuka koche machindye bali awo kukibye ku police genda wala bavuka bato baba bigamba mbu mufutati nonya sente kankulage sagala njogerenga omanyi mwe bana Uganda ndabawe ekito bana nabuno obukazi bwe bawasa buno tunulya kada akakolobe kano katika nakakazo kabasaneka kusala ko bulago kano bawanga data n'amasimu ne baga n'obusawo bw'abakazi n'asokola amasimu najja mune simubuuza hawu laba kino ebinnyo laba ekyebinyo laba kino mutwate noonya sente ononya sente ngotta abantu daba emmotoka boze bavuga ate Uganda police mutuyambe ekintu kimu
Kino kintu okugwa n'abagula amasimu bennyini bamusoka n'okwata bebayimirizawo market kiringa abagula bodaboda enzibe okwata mu bodaboda soko ogula siba bigula mute akatale kaveo market efe bwana bibaraje na jaja bitu ndajava mu minimu ogwo era nebaza DPC mbangizi yagala wawo abade bagenda in fact bagenda kuzimba wawe katwe abo batunde ebintu ebibbe bagenda kutwala government bagenda kuzimbawo ikenatera dawa muntu ono dawa ayogera mbutwali tunonya sende ulira twali mukunonya sente fulanga n'omugere mbuza ne mujja esimu ulira gwe wagira bano ogante nina mutima mubi gwe wagira waba mwana wange gwe bakwawe bati laba omwana bamukuba kusawa 2 kusawa M2 bamukuba kusawa 2 yo captain laba mana abantu mubatte bawa musalamu government bakola ki daba mwana abandi go bata captain mulamba huyo hona soma kimazi gwengo kanti no mutima mubi singa batamuganda wo singa batabawo singa batabula za ba sister wo bayingira mayimba ne balepinga abana ne babaka ne babata Uganda police government muina kuchusamu ngaye musawala kwata musamateeka mukwate mwaka waira tamunafe mubate botofe eno ensiba jo kuterera tatusoba kwera baganga stanga kera kumancha omoyo mwana coach bakusawa 2 captain kati mwagala muntu ayingire sawa meka mu nyumba awe machinde bamukubira kusawezi machinde ekasa no kukesa bagame batamba no buyinja bobe nyini bebe yogerera abo nabo mugana bawakanira obana bagala kwambala ngoye z'abasiramu bagana kwambala ngoye z'abalokole baza bakristayo Uganda bajaji mutusasire kino kigenda eri bajaji begwanga judicial oba is it a good English I don't know I don't care mujja kutegera kyengamba jaji omuntu bamukuteka mu maaso nga agenze ruzira mirundi ena bamutata da mukufuluma afuluma kudda kola ki mu public bajaji akatikaliwa mama mwinota segwanga saide kola mulimu gwayo magamana kola mulimu gwe damana kola mulimu gwa crime intelligence police de kola mulimu gwayo ne baletera ababbi abatemu ne balekera obuyinza bamwe ne bitiba byamu bajaji bwe mwinota segwanga abantu bano mutandiko kubata mubate Hebe petition bimukola mbakera achali mu petition musimanya alagawa musimanya tebina makulu nga bino na state government kubanga mama mwana omunero ya mwozesa loya ali musango gwa kero yabade musango gwa magala government ye muwaya ye musasula kubanga kiri mateka maino kola petition zachi katugire walingo kajja kusini osabana babantu mbakozesa bakwata mu public wabere wachichuka mu muzayi musabena kalaba we kaine kankukutu abantu babate bakuba abantu ne babatta nabo bafe omuntu agenze ruzira mirundi 8 tadda mu public adakola ki mu public aba ukuso obutemu abata chatia gende ruzira mirundi 3 watachusa todda kalabaye babiri segonya zigaje wali nyanja mbisore mazzi omuntu asafe abantu abagula bibbe mbasoma isa bave mu public bebasibe babatemo bebasibe babbi agula pichi enzibe yasibe era ba boda boda mbakubira mulango omuntu agula ebintu bya boda boda bibbe
yabasibye kabatema bataba boda boda omuntu agula amasimu amabbe yasibye bababbi bamasimu esimu netisoma nawo omuntu musango kwagula esimu yebbeyi nobera nayo gwafukadde omusango netuko banga ku polisi akutte olubalaga ku TV nekibulirawo 7 years mwe mukyale magala mwamusalako n'engalo mwamutabubi omusajja wa foreign viki ya government omukazi bamukuba eddagala ku mutima mubbe nga mukazi mune yamwina eddagala balitsa lyakye lyo obutwaire litta abantu ndiya nongamba nti mukazi gwe ne family mukama agibonereze allo wekisoyo wekitiibwa njagala kuba nabo mwafeeko bw'atyo nokwata mukazi muno nga ne sente muzifunye nokuwa omukazi empiso ku mutima yemukategeradde eddagala litta buli basawo baawa nolaba taata ng'avaayo ng'afunta entama kafunye emba nako ketaga kufa ebyana bamwe mubireka nemane mubigaanira mumwina mwekka abaana wano bajjene omweggwanga bona abayina abaana bakatuma amala bayina abaana Museveni ayina abaana n'abazzukulu twakalaba omwana omuzzukulu wa Museveni ng'agenze kwano mbaana babagaga bayina right yonna ne security nesobola bakkiza okweyagala kutambula basobola okutambula nga bawanda amalusu basobola okutambula katunudde omwana wa muwooza ali very humble nga kiganda kyekiwala kimugwa mu kifuba nga kibale kimumiisinga neŋŋamba what is this eno family bannaye Katonda agitonda atya njagala bannayuganda lumu bategereko abasirikale be bayitamu nalaba oyo omusajja Solomon Kaweesa yakavalinga eggulire abasirikale baffe bali bagenze kununula abantu Sudan my brother respect the soldiers man mu respecting abasirikale beggwanga lino no matter what ku any rank nze nalaba bulabi ggulire simanyi na Solomon yakavalinga tere eggulire kubanze nalira banenfaako olwokuba nti security tebawa tebasobola kubagamba biki bebayitamu na biki bebakola tebasobola biraga kwanga basobola nobiraga nodduka mu ggwanga n'okutuka ensi ze mwagala okugenda mu zatereza security namwe mulwana ennyo tutereza security wano mu respecting security uniform yeggwanga musirikale wa traffic akuyimiza yimirira nalabako ogusajja nga gutomere wa traffic amuyimiza namuwalula bwati oh my god oyo yetaga kufa lwaki omutwale mu koti mutambula ki oba tomedde omusirikale ali mu uniform mumusema isa bumuuza mu koti luli tusaba abalamuzi mu ab'ebitiibwa abasembayo bajaji bakubira omulanga mbasaba busabi nze mbatya nze basitati ne bajaji mbawe ekitiibwa kyammwe siri bamanyiira kuba mmanyi kye muli n'obuyinza bwe muyina jaji nawo mutunulire obubi agamba yantunulidde bubi agenda omwaka mulamba ekyo nkimanyi ne bw'okolanga agenda emyaka 2 ogenda obwo obuyinza omulamuzi yabufuna mukwano tomanyira nga omulamuzi ndaba abantu batwala mu koti ne baseka omulamuzi esoko kiwala wano lwakwesesa kyaginika ebinyo nalowooza nti aseka ate kutwala mpola bwatu olaba ali ku saidi yo nabadde walinga ndabatulidde nga mugamba abajirizi baliwa mwete bimweyimirira mwete bino nembagamba oyo agenda ne bampakanya kati govaawa nga kuliko ne kansala mulamba simanyi wa Kisenyi zone biki nembagamba bagenda kusibatulidde ne bampakanya omulabanga ali ku saidi yo kabeere state olabanga akugondezza ate bulabanga agonze ngomanya nti ogenda omusajja oyo omulamuzi Kayizi yatereza Buganda court eyo yatereze court eyo era owekitiibwa Kayizi yonna gy'oli twasiima bakkuuza wagenda naye twasiima Kayizi yatuulanga mu kooti bw'ate ensi yonna neekakkana ne balinda ekigambo ky'omulamuzi yali jjajja omukulu awo Land Court koti bali bagifuula eyebiwe mmeneko ya politician bano simanyi banzibye enkoko nkutte mu nva simanyi biki kaluka unga bannange emmere mumpa nnyingi nammwe embo yange bagiwadde gentlemen, that is too much food. That is too much food. Bannange bajjaji tubakubira omulango kutuyamba mwe muyina obuyinza obwensomeredde mwe muyina peni ezisembayo
singa baleeta omubbi mu maaso go bomutemu mu maaso go singa baleeta omuntu ng'agenzeko eruzira ekitala emirundi 3 bannange tuyambe tadda mu public tubegayiridde poliisi ekola omulimu gwayo bulungi nnyo poliisi gye basigala bavuma crime intelligence ekola omulimu gwayo saidi ekola omulimu gwayo nekola okunoonyereza neebaza omufusajja oyo eyabadde mu musango gw'amagala accordingire ku mbuza gyebadde abuuza gyebadde abagamba osobola okuntwala wano ne bamutwala bamanyi be baakola babijjukira bulungi batemu those are killers semu upon you gwagamba nti bambabaze ngo ez'obusiraamu bayagadde kusiga kwekuba ku busiraamu hali bagamba nti obusiraamu bukozi bwa bikolobero nemwesiba ku ddiini y'abannammwe mumaze okukola agakolobero gammwe mwesiba ku ddiini mweyambaza engoye nvumirira abantu baganda bamwe ababatedde engoye ezo wano wensinzira okubira prison omulanga mutufuneyo uniform nga eyabakiira nga bamubaleeta nga bakiira kubanga mukimanyi nti bakiira bajja nga yayambala nga kiira oba kitakataka oba kikakobekobe oba kikala kyo kivuvuvuvu nga kiira bamwetera nga yebulwa bajja bwe badurese beduresi bwe bampa ina sati nga kiira omutemu asigala mutemu ekibi kiba kibi muwatungira uniform mu majaba ya prison mwambaza yabakira ajja mu court kwanga mama ndamu kimanyi nti oyokira totaba omwana wa muno no musalako n'engalo noyogenda okugatamu ku eddagala nene twatekawo ekitintu tutema bannange mannange wadde emitima gyakaluba nedda ate omukazi ku mukazi keera ku makya wase mu famire eyo odde bwatakusaleko kasolo byebe muwulira nti yamumyeko obusajja nze omusajja nkyawata ne musalako obusolo bwe nga ndekadde obwange nga mbuwa omulala bamumpimako mba ndiri muganda we omusajja gwazaalamu abaana n'omukyawa n'omukolimira nga omwogerako bibi byokka tojjukirako lyakuwaako n'onyumirwa tojjukira ndi yakujjako n'ekisa nakufuula maatha nga namwe mwina abaana b'obulenzi naye okolimira omwana w'obulenzi ogenda okolima ne weera balina wezadde abalenzi bagenda bakolimira bwe batyo mugenda ne muloza mbu muzaalidde abasajja nabo babazaalamu mubeebaze ngo bazaalamu omusajja bakufumitira ozaale abakunaazizzaako ekikolimo ekya bakite batya webazangako oba olumu baawo nomugamba baawo wange webale mukomplaininga timu omusajja bafunye sena nerabira omusajja bafunye sena nerabira bw'abadde omwavu badde omuyisa otya mulangira abasajja abo ne kati abasajja na 75% bakyalina manyi ga kisajja buli afumba ebidagala balimba nga balina manyi g'essajja nga yalina galagawa mwabakakkanya bonna emisuwa gyafa psychological sex ava wano omuvumya obwavu omuvumya buki omuvumira mu baana n'omuvuma nga muli mu buliri n'omumma tomuwaddeeko oluusi oyenze eri emmere ogimuwa okasuke genda bakwe gyova toliddeeyo oluddewa ewaka nga tewalibeerawo kigambo kiwuma gwamanye emyaka ebbanga gwamanye okuwangala n'abantu omuntu gw'osinga okuwangala naye asinga okunyiza mu bulamu mumanyi abasajja bo kyebayitamu ntunulira abaana ba bodaboda omusanga ku stage nga yeezinze kuli alinga eggongola ati mbw alina musaabaze nemubaterayo newaka mbunno mbusimanyi mbunno amazzi gakawunga simanyi tembateerako kyaggulu oba bakyogera batya abaana babaamwe basimba tooyi nze nsimba mayimba gange n'owa omusajja tooyi ng'alina kusima fuuti 8 omulenga nga naawe kanyina yamwadde sente otya okulingizaayo naye yasiba mugwa nakkirira akunonyeza sente nojja n'omuwako omuwa owumba omuwa kati nginnya kati gimuwe agibajjagale
Mwete mumanyi nnaku basajja gye bayita mu mukazi agule emmere olunaku lumu. Bwa rutinga walade n'alwogera emyaka 10. Tomala nako ngakuzaddemu abaana bana. Atamalako yakuzaalamu. Mamba sindikiza n'okubba. Nemubasaba ng'enviiri ez'ebbeeyi Katonda wala yakuwa kaweke. Ne wono sibe byo yabyendika ku muntu yonna kaweke bakuzaala ne kaweke. Oliberako ddawo ne banyumiriza mu bbaawo. Abalamukola. Ndabaka nakawala kano. Akomu byomu. Bakasanze n'amasimu ako n'amasawa g'abantu gakagambadde ku mikono. Ako ne kata kutira mbuli lyako. Swaitaani ebwe bw'osanga nga bufumbidde emirundi 8. Ofumbiza otyo omwana nga gwe taata gwe maama. Nemuli aguno omukolo n'ayita omusajja. N'ayita omusajja omulala namuli omukolo. N'ayita omusajja nemuli omukolo. N'ayita omusajja n'ogenda ku mukolo. Muli swala ko ddi mwe bazadde mmwe. Iwotono no mmwe. Mumusalidde ebikunemme. Obo bubbi. Typical thief. Yayanjwa n'oli ebintu by'abantu. Ne wesiba n'amagomesi. Era azzeemu okoze ekintu kyekimu. Era gunootuuza ogutwe ng'omwana we era ekimu. Era gunootuuza ogutwe ng'omwana we ekimu. Era gunooyamba mmwe mazi. Mmwe. Nenga mbajukiza sabuni w'omulembe ne perfume ennungi ennyo. Ono sabuni mukwano si kyakulya tomuwuuta kati omulengeranga juice olaba akovo yinza gamba ono sabuni walakizale nenga gwe mukwano gwange ndaba nkugamba ekigambo kimu genda wali ku Am shopping mall block ku Namirembe road wakawo genda okubisanga ewa rich wife bamuse rich wife omukazi akyasinza okunyirira mu bakazi b'ebizigo akyasinza okulabika obulungi mbakyala b'ebizigo akyasinza okuba n'omusajja omulungi kubanga n'omwami rich uncle yeno yeno gira bajetegereze bulungi nnyo kale gwe oyagala perfume za mulembe nnyo oyagala perfume za Lux za Lema waji zonna genda wobe n'engo lima dad sana bakwa ku namba z'essimu zino zengenda okusomera osobola okuba ku namba y'essimu 078304 8659 oba kwa ku 0758004717 bakola deliveries wonna woli baina sabuni w'abaana ow'abakulu n'ow'abato ameza skin oba oyagala kweruko sigalo oli mungi okujjamu embalabo obusundo byonna ebikuyira biba bikubeeramu ombine gubeera nga gumera omezingo olabika bulungi nnyo so n'olwekyo gendawo bakubire ku namba z'essimu ezo zenkusomedde awo gwayagala perfume ey'omulembe nnyo yagala kunya bulungi yonna gy'olaga osobola kukola ku namba y'essimu 0783048659 oba kuba ku namba y'essimu 078004717 butereevu obeera ne rich wife ne rich wife ate munaye nobeera my dad sana nkujjukiza Sula Motors batunde emmotoka empya n'enkadde genda ogule emmotoka oba otundewo emmotoka Sula Motors basanga kibe ku Salama Road bali opposite n'emmotoka bata African Oil na wali kuba n'Amasaka balina Range Rover ezo sira zayogerako ziri mu Makinde sira olutalo lwa Makinde nange terunaggwa tetunaba kumaliriza Makinde mukwano Makinde wabeerayo bagagga bokka Makinde emmere ebeera eyo kya abakazi bayo tubuguma ate tuwooma kyoba tetukaddiwa Makinde luxury place ey'amasanyu gokka kyoba laffe tulina zi barracks nga teza military ffe tulina zi police zi center ffe tulina American embassy eyo gye bayita Makinde President Museveni yava Makinde Kagame yava Makinde Kabila yava Makinde buli president yava ne Ssenkubega era yagala okutufuga yava Makinde nkunyumiza no Makinde tojite mmere gwe Nurudini Ntege njagala okukulabula Makinde si kikajjo weesonywe Makinde ejo mubeere kolero mulimbe mu mimbo z'abayindi eyo gwe Samuhanga ena jera jojerera ogaziyire eyo otambula yero lugudo wenna bonna ebigulu bigenda bitwadde akasasiro waliyo bajera eze enguudo ezitakoma eziyitamu genda bugerere simanyi kayunga eyo gye musalyasalira enguudo zaffe Makinde zikoma ate no zikoma ku mazzi basidiru bonna bali mu Makinde genda wano mu Busabala komawo otegedde ensonga eyo otwalwa Makinde terunaggwa
nenga nkuzukiza Faruku and Sons batunda furniture wo mulembe gwa yagala furniture mulungi owa gold alabiko bulungi nyo munyumba genda ku Faruku and Sons bali ku Ntebe Road ate nkuzika sozo properties basanga Kamali Road batunda ettaka ina plana Bugwe Eriyo Estates bakafuluma kutunda ettaka bali wali najana nkumbere chapa nene gano bana bali kuguza baba isaba Bugwe Eriyo Estates gwa yagala okulunda okulima okwajaga chapa bandagano genda mu Bugwe Eriyo Estate bali najana nkumbya opposite ne kirabu eno nyo kundagire house sozo property basanga Kamali Road bakuguza taka ne plana walio genda wo oyogereko ne sozo nyinda yekita yini aberawo ajja kutala mu field ku senteze olabe wesimino sasule ate nkujjukiza go mukwano gwange Mediste Fashions ali ku Am Shopping Mall yatunde bino bigoye bino biraba ebyakabi nkujjukiza ne DJ Fashions ali wali kusenyi bus terminal DJ Fashions atusengo yezo mulembe nyogo yagala musubulako yagala gula kamu gendo muguleko Joyster Fashions naye wali ku Am Shopping Mall ate Jordan wamutanga Jordan Am naye wali okubanga ko chikumbe chimalayo gwa yagala bimalayo genda wa Jordan wali ku Am Shopping Mall aunga wali muzikiti wenyini nyini kujukiza tournament siwezi mu Am Shopping Mall zichagenda dala maso mu Am National Ground zichagenda dala mu maso tournament zompira ate gym ya Am nayo wele chagenda dala maso Bajise Hamzi agenda yoberengo bera fit okole fitness iwabera coach Abe coach Isima ba coach April bana bale okulaba ngati muna bachikwatamu no bera maridadi sana baberawo jejuisi wa Jackie necho kunywa necho kula bena berawo walo game ezo mulembe nnyo joze zalimu eze zala kizale buli game jetwegomba nga ku film tugira bawa amu awo ku kisawe bali same in out banange ze ndabe ebintu byese bankona mu gwanga muno mu Uganda biri ku amu awo ku kisawe cha amu awo so chechishifula 5 star ndagala okujukiza Ucha Kids Paradise bali wali ku Ntebe Road gwaga utwala omwana okuzanya okubuka ogula ebintu byakabe no shoppinga muno digumugenda ku Ucha Kids Paradise nkujukiza Ziwa and Sons batunda ebintu ebikosa mu nyumba bitanda beddings batunda nets batunda masoka manungi bamasiba Ziwa and Sons bali ku Am Shopping Mall bali awo nema bega bali we bali Ziwa and Sons genda ayo ayogera bulungi mvuka mtayogera bulungi atayisa bulungi genda timnange omwagire ko maybe mukole ne business endala nkujukiza ke Dr. Kegi Beddings ali ku Am Shopping Mall ali opposite ne Lake Flow Shoe Center wayagala ngatezo mulembe yagala gulanga tokusula kamukamu genda ku Lake Flow Shoe Center wali ku Am Block Z ali opposite ne Dr. Kegi Beddings ate ne Dr. Kegi ina buli kimu kyosobola okugula temna inobera madad sana ewuwo yes gwe mkwano gwanga ndaba nkugamba ayogala genda bwe kugenda kola genda mu S company esangibwa wali luko wagenda ate oberenga ogenda wefuno mulimu oberenga okola nkuziza Derek Phones Derek Masimo atunda masimo ago mulembe nnyo agali ku original atunda boxes genda ku Derek Phones oberenga ate mnango ogulese kuba stimu akole deliveries aberenga kusanga wona woli so mbagala nnyo I think badde nekinuma kya mwogezi wa government omulanga gwange ngukubira omwogezi wa government aveyo you supposed to defend the government mufuna budget mufuna sente why can you come out oyogere kubasajja abayambadde engoye z'obuyisiramu aberimbika mu dini y'obuyisiramu mulitikula di president Museveni omusalaba muli mutikulako di omusalaba ebintu ebikolebwa bivumaganya government ya Muzeyi no yavuma ne Muzeyi naye nga muli mu position baze wa ku defending ekyo buli nsonga ebera you supposed to come out no defending oba noyogera nga bwe kiri omwogezi wa makomera nkukubira omulanga owekiwamba yine nkumanya oyogeza okufumitiza vaayo oyogereko eri eggwanga obategeeze prison ewaaki omusibe nekye talina kumuwa era abantu bategeere okutegeera si kwaffenna ate kyobutategeera si musango nti ogenda kumusibira olw'obusirusiru bwe buli omu yakyebanga bwayagala kibeere ate abantu abalabe ba gavumenti bo babeera balinze bwe bakikola intention nga bakyano kiba nti kikyamu oba kisi kituufu bo ne bakyesibako kubanga olusi babeera bagala kwesiba kwekyo ujuke abandi balina content wali kitambula kati babuukira ekyo ne babeeraawo so mbakubira omulango okuvaayo came out guno mulimu gwammwe omwogezi wa gavumenti bw'oba tolina bw'oba tosobola kwogera wandiika abaana ba ghetto structures abagagamero abaana mwebali abamanyi okukola obulungi aboogera obulungi abasobola otuusa information abalina likes abalina numbers ng'ensi ebalaba bateke ku board bateke ku payroll abana ba Kelvin Kanja bakola bulungi kati bala munyamutwala state house ya Musasula nange yali ampisa ne muwa nange yali ampisa ne muwa nange yali ampisa ne muwa sene nalizaga muwandike bana abaana
baberenga bagena ne boogera wano waliwo bote ayogera bulungi ali jobless billionaire wali abana benjogerako balina numbers abana banja bakagamera balina numbers wano ngasobola okunyonyola ensonga waliwo abantu abatamanyi kwogera ne waliwo abana basobola TV abo nga Braze Media we bali balina numbers asobola kuba nanyonyola ekidaga bannange ng'agenda na musemateka n'asoma bana agenda ku prison ne yeebuuza n'agamba bano mbawa kinaki balina kwambala ki nga bazze engoye ani yazireta something like that. You supposed to defend the government oli ofumufuna sente nyine mimi mfanye tukola sija fe it's your job government already finding a code Muzaibu kasana mutike misalaba government nebajikuba mukola mu government nga temujagala eri mu buyinza mulinga mukajina bajiwalana Muzai yatambula mu PDM nalaga ebintu nalaga omuntu gobawe milioni emunga ine milioni 5 ku 10 ebintu betu ina okulaga ku mitimbagano jaffe betu ina okulaga ku TV na ma radio nga bita mwani bita mugwa defending a government. In fact ngenda nakuandikira neka sababu Luwundo treasurer wa NRM ebintu ina okudda mo collecting as a party bitandiko kutambula ku mitimbagano gomanyi Bukenya kati atandiko okulima n'okulunda foi kazi modo Muzai zasomesanga Bukenya Kampala mulaba bitono kuba atambula ne Muzai neerabirako nagamba omuntu agagawala ku milioni emu waliwo bebawanga milioni emu ne bagigana era nebaza omukazi oyo Jeni Baleche mukazi gwe maani mukama akuwa mukisa Jeni mukama akuwangaze mukazi gwe oli mulungi naye abalalo bonna balungi nze mbaddeko nabo nkozeeko nabo bantu balamu naye Jeni oli mulungi olina omutima omulungi olina omutima gwagaliza n'ogulumirirwa ne Seku oyo alinga Namyalo Seku mulungi ne Namyalo mukazi mulungi era ekisingo babonyabonya gwe mitima gyamwe emirungi n'oyo Nekesa Babu Luwundo omukazi Nekesa mukama akuwangazi mwana ganda ko byosingo kwagane family y'abakuume kiringa n'oyo komanda BD yona gyoli alo wekisa kukume ne family yo ajiwa bugabirizi akuwa obulamu atakuwangazi munsi muno abantu abalungi batono fetu wangalia mu bantu naye abantu abalungi batono osobola okulaba emiliyoni z'abantu enkaaga ku 7 abantu abalungi batono n'omuntu avaayo n'agamba nti gundi mulungi nze tunya Jajja Rice oyo omuntu asobola kuba nayogera ku Jajja Rice mwete Jajja Rice kyali gye tuli Jajja Rice taliko nti ono wa NRM wa party ki bamukunja bona basewa Jajja Rice bani abazimbidde amayumba kalwachi tomwebaza ogenda mwebaza jeno sale musale asa tuba appreciating nga balamu mani tubaleke bali mbirobe abatabi bali babikolerera ebintu bye bali mu babikolera tebali mu byabwerere goli wano kuba abantu butu ngatto ku mitwe mu bintu byangatto noli nnyo mwana wa mini n'omufotola kaputeni omulamba n'ogamba mbu babisonyiwe kati mubisaba kusonyibwa mubite nembuto zabizara zizibe nabana yeggale waliwo embuto nga tazina kuzaala abaana balala ku nsi nalabe yakoze ekivulu kyabale kimuse akikoledde basiraamu ate avuma abasiraamu bannange oluntu olwo balwava mu lubuuki suppose kujja ku nsi oli masalya g'abasiraamu oyimiridde ovuma obusiraamu bwonna obulangira bwobulina ettima obalanga kyokka bewayise abalina ettima wayise baaki n'omala ku gundi namba weewadde ebitiibwa oyogera okufanga wookamula emirambo bbiri wozinga ebinabo woginaza oli kubasiramu bakakanya obusiramu bukakanyaze bamaseka bakono bafere simanyi liyale ekivulu kijja kwetira mufumintirizenga nga mwogera oyise basiramu oyambadde amasali yagaabwe bw'oyagala okujja musente bafere afere mu mutega simanyi biki simanyi ijja biki simanyi bitya
bafuka ba bibya ga company gali wana batwala batusimanyi bode kanawo oyagala kumera ekivulu kyakakwegeza mu kutte mirundi eja luli wagenda kutwala basajja abali abatali bakomola bali bembizi batula ku nsinya z'embizi wabambaza amakanzu g'abasiramu mu kivulu kiri ne mugwa mu mmere wagenda nga bano bagundi bonna bwafumanga bakuwanga entezo wasalanga bano ba Dr. Lucy Isaac so bagayage yadda bannamyala abo leo sala beyona banywadde soda samulabye ato bayise atovuma bamasheka bonno bakakanya olaganga go wosukulumye nnyo balaganga bali obwo ababi olaganga bali bannanfusi kati what exactly ekigendererwa kya show kyova ateri mu bantu ozawache gwe Allah tasobola kuyimusa oli mu byakatima ko kabi nabasamba badosigaza obayimiramu no bavuma no balangire mere bakaluba yangamba bakaluba yagamba wane chasinzo ko bi bakaluba you are not bakaluba olukazi no olukola makeup lusigala lubi no lambazo olugoyo lupanga yambadde chikola erufutu bazo butama siwe rumpi olingo obulamu bwensene mwakola eraza mwana wavuma za atoto ngoyagala kupona motinga kakaya tewabalirya basoma viri gwa mutandika ne biviri bye tewabala bameka abambala wivu na basiba nviri bobango yagala ogulumiza kicho nekyabano kyeka kigulumire enensi self service fenne tumala katonda agabirira buli kitonde kyateka kunsi ate buli muntu katonda mwera mu feze zize kyovola n'engalo za feze libweziti neno ojjako luno okwata kukakalubirira luno tolabanga lumpiri olusajja nero saa kwata boti era okwatanga mulema kitegeeza ki buli muntu ayina omugaso then promoting echonga tolinyirira kino osobola okwogera ku kyo kyokka n'okiparedinga n'okirunja n'okikuba kiwi n'okipepeta nene kyo kyennyini okivuma abakimba nyini bovuma obalangira emitima emibi obalangira obubi kakati ekituufu kyekiriwa wovumidde ekikyo kyewetegekedde kyova abikusala eyo no ne kamera tagenze kuwadde mu bantu baba baddeyo bano ojja kitega nti abantu tebakusiima ensi gigyeko amaanyi ensi gigyeko amaanyi obusiraamu sigwa butandikawo wano bwovumiriranga buli obubi nga bwe bali simanya ababi bannanfuusi balina ettima bakolaki now you are Muslim oyina kubuwaana na kubuwujja naye wayambaza bana abasajja abatali bakomola amakanzu bwe nkugeragalira bana abasirusiru babadde mu kkooti n'obatwala ku mukolo gw'abasiraamu era noyogera nti nze sira kyenjagaza abasiraamu deni baleke buli kaseera musisinga simpase abasiraamu muyina